Saba wali awo Stickman mu Sudan wali a civilian then General Rupista mbawe nimba nyingide mukanyumo ko kusona ku lwaliro weekend twadde ne nsasage amanyi mu industry oba mawuli gavude nga amanyi galaga nti waliwo omukulu ayeyereza the one and only boy John Black African boy so naku lwaliro nkude ku mwana mlezi bamita Bibi Zanda sawo buze kubatuuliza ku 90.8 Metro FM n'abatulaba yo bafanzi bange mwenna mbagala nnyo so boy Bibi Zanda baby. So Bibi Zanda njagala tunyonyoke embere eno buzibu okuba nti wakuba John Black evaawa nga tetunnagenda wala mbadde njagala nsooke enkutereeze waliwo wagambye nguno omwana mulenzo nayereza bwabwa bwe bagamba egege okyogedde bubi kiri kitya nze siina gwenjeyereza nze nyimba stayiro yange ya so njagala tutunuulire embiranye obuzibu amanya amatuufu kwani amanya ganga matuufu bampita Mugema Brian oli musajja wawa musajja muganda si musajja muganda ni musajja musoga naye nange nebuuza lwaki bantumba erinnya ery'ekiganda so oli musajja musoga John Black naye musoga yeah. One in common weekiri awo njagala tutunuulire embeera obuzibu bwo ne John Black buvaawa obuzibu bwange ne John Black nze mbadde simuyinako obuzibu mabegaawo naye ate kubize bitandika okukolebwa kiraga ninako obuzibu ate kati bintu bitandise n'okuyingira byatandikira wa ebintu bino byatandikira omanyi abantu bafans bagamba mu nyimba nga John Black sibanenya lwansonga tebamanyi yasoose okulabika gwe nga tonna yasooka okuvaayo kozi ya innocent naye nze style eyo nali nagikuba dda okitegeera we nagendera waneno obaddewa before kubanga John Black kuba yakusoose okumanyika gwe nga tannaba kubanga ojja obaddewa mbadde Sudan gyobadde okola emirimu gyo nga njozayeza ku bumotoka awo nga wobimanyi naye era obusente ne bugwagwamu bikyani ate nga mpulira style yange bali eno bakola ki bagitwala omusajja gye nalinga nyimbire omanyi nga nkyali e Uganda twayimbiranga ku stage ezimu nga tugenda ne batuwamu okitegeera John Black gyali nange gyendi kati nagenda owulira ate omusajja aviriddeyo mu kintu kyange so omuyinako akazi oba muli ba Luganda nti mwena musajja muva Jinja nawe oli wa Jinja oba oli wa Kamuli Buwengewa kweyongerayo kyolina omumanya tuli basoga mwena muli basoga mwembi ye common figure mwena so tutunuulire obuzibu osooka bufunira wa ng'osinkanye ye musooka bufunira wa obuzibu bwensookera obufunira bwe natandika bwe nakomawo wana Uganda n'ennyimba nenkola kolabo waliwo n'abalenzi bwe nakola nabo olimba baluyita Wampise bankubira ku masimu management ye enkangakanga omukulu Nomani ne waliwo nekyaliwo omulala awo Nomani ne Ryan bankubira essimu ng'enkangakanga naye ate oluvannyuma ne bavaayo mu mpewo ne bagamba tebakiinaako obuzibu kozi nze nali mmanyi bakkiriza okitegeera nti nno batudde ne beeteesa mwana akasajja style yaako lwaki tuba tukola olutalo nako okitegeera nange kennyini we nawulira enjogera yaabwe ne nvaayo mu mawulire ne ndaga abantu ekifaananyi kya ne ŋŋamba kale nyinza okuba nzikiriza nti nga njagala just kusanyusa abantu olw'ensonga baali bayogedde bulungi naye ate baamala ne bandaga nti naate bo bakiwago nnyo okitegeera kozi batuuse n'okwagala okutta omwana okitegeera ekintu ng'ekyo olina ennyimba meka Bibi Zanda ennyimba kati essaawa zino ninawo manyamanya tune ninawo olupya baluyita byonkola bwotyo jebbi byonkola bwotyo wamuzi ono mugatte so far eziri out tubale ziri mu studio ziri meka eziri out ziri nnya ennyimba ennya zino ogenda performinga wali performinze ku kivulu kyekimu n'osanga ne musingana n'omukulu John Black kivulu ki waliwo awo ekawanda ku Darenas kawanda naye buli bwemba nina ekivulu nga bantegeseeyo nga naye bamutegese annemesa nteekerayo enkokola bivulu ki bebamuteganga naye bakutegese n'atayimba ekisooka gundi kawanda ku Darenas kyokubiri waliwo awo ku Nyondo waliwo ne show ya TVM awo gyesigenda kwogera ne batulemesa kati ate waliwo nali nina interview ne muganda wange Frank Lyon ku CBS era nawo twalemesebwa ekiba nti temwatuukiriza obuzibu okuba nti bagamba yabadde ayagala kutta okuba nti okukolako obulabe bwavudde kigamba okuba nti waliwo ebbaala erisala amaloli baala akirina kifo kirwadde lunaku ki bagiyita Mesa opposite ne studio ya Dikenzo big talent kyabadde kitya kyabadde bwe kiti nga bw'omanyi batuyise nina okuyimba nga naye alina okuyimba okitegeera kakati nina abakyali bange bentera okutambula nabo babeera nange nnyo ku mutto
oli gwe bakubye ate ye abeera nange nnyo kitegeera twagenda ku show okuyimba naye nga nze omutima guganye omutima guŋŋamba mwana togenda era olwatukanze ku show n'ennyimba ne mbagamba mwana tugende waka ne bagamba mwana tulina wayimba tanayimba nayimba tanayimba cause nali njagala kwanguyanguwa nzireyo waka era saakola nsobi yonna yonna olwamala okuyimba nze ne ŋŋenda bali ne mbalekayo kolo lwe nakikola lokka ng'omutima gundagidde mwana waliwo obuzibu bagenda okuddamu okunkubira essimu ku makya omwana bamufumisefumise ebiso bangize naye ekyasinga okuntisa nti omwana ye agamba ganga ya John Black ate agamba bamufumita ebiso bamubuuza Bibi Zanda aliwa kati nebuuza banaye singa bakwata ku nze singa obulago tekuli so njaga tutunulira embeera eno weegwawo waddukira wa neera wakikwata otya gwe ng'omuntu gofunye information kwe naddukira ku poliisi y'e Katwe no reportinga ne reference njina wano so nga ononya ne reference ogina kanda reference number reference ndakuba mwana mbadingize na katugirabeeramu wano eno ye reference Sophie Gombya yayogedde nti embeera yammwe yagonjeddwa ne John Black kyekituufu ekiri ku mbeera eyo ekituufu embeera yaffe tennagonjolwa namuwadde n'akatono kozi omukulu oyo bakamuyita emirundi nga3 ku poliisi nga tajja basooka muyita ku poliisi eyennyini eyo walipotinga omusango nje nalipoti bakamuyita emirundi nga3 kati bamuwandiikidde ebbaluwa bw'atajja bagenda mukwatisa force baagadde bamuwe ekitiibwa kye ng'omuyimbi naye ate yalaze amawaggali agamba nzija leero tajja naye bw'atajja bagenda mukwatisa force gwe ng'omuntu omukyala Sophie Gombya wali yogereko naye atwala abayimbi mu Uganda akulira abayimbi ekibiina kya Uganda Women so oba tunaye tujja kuba tumunoonyako maaso tulabe sayidi ya Sophie Gombya ku mbeera yo so nga tugenda njagala tutunuulire ku nnyimba z'oyimbye n'ebintu by'oyimba ki ekireetera abantu okugamba nti mufaanaganya amaloboozi nakuba nti abantu balowooza omukopo baakukoppa ki ekikuleetera gw'olowooza muli ekyo tutolina nakukibuuza kuba ekyo kimanyikiddwa ngezisobola kumwoza gwe sooka gwe muwulirize owulire eddoboozi lyowulire n'eryange so nnyimba meka owagambye olina ennyimba 3 eziri out oba 4 nnyimba 4 no ebiri collabo ani naani wampisi nalikuwa naba Extra Empire bebo bogamba abali bagamba nti bebo abekireka bana bematuggeeyo luno olwokubiri nalukola ne Frank Mutabazi nga mu kuyimba akozesa Frank Lion so nga mutabani wa Mutabazi Paulo omukulu amuyinako oluganda mutabani we ddala mu bisambi fresh family ng'etulumbi kyogamba no yazze yabasazeeko naye Frank Lion ono gwemanyi Frank Lion the superstar writer wandikira Sirwana n'enjala n'ebisigadde mutabani w'omukulu Fresh Daddy mutabani w'omukulu Fresh Daddy aya basi so nga tudduka njagala tutunuulire gwe ng'omuntu olina management tolina kibiina oli wekka oliwa ekintu nkikwasaganya ne group yange senti oba nina management naye twekolamu omulimu ffe nga ffe ne tugamba nti twetaaga video bweti oli naleetayo ekitambula bwekyo nga tudduka abantu bakapeera basibule n'akapeera awo tudduke naye nga neera tunadduka abantu bwenna abali eyo kiba nti John Black embeera eri bweti I think tekyandibadde kirungi lwa nsonga last year twalina the breakthrough the one and only Fik Famaika January eyo in fact yali 2017 nga tuyingira 2018 wajja John Fik Famaika nabanga yakuba akaji n'afuuka ensonga twatunulira abantu abajja bayimbanga ye ab'enjawulo tulina VIP jemu tunulira mwana muleni suspect Liza n'abasigadde bangi so I don't think waliwo hamu okuba nti oyimba omuntu ayimbanga goba gwoyimbanga ye buli emu kukiwa bwibudde netubanga tutambula the new generation so nga tudduka abantu bakapeera tubalina obubaka obusembayo kafananya kanyumya njagala kaposting sikola tima nze njagala nkaliking bwe kava kanyumya nzikilize nkacheering abye baby Ajax do me that kobela timena muliwaba injagala mbakube mukinenga baba omuziki ngikuba tompita kasada nkobela timena bye